ebitabo byonna kullu al-kutubu samawiyya ebitabo byonna ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyassa yabissa muguno omwezi ogw'ekitiibwa era mwezi guno gutulimu ogw'ekitiibwa mwezi munene nnyo era Allah subhanahu wa ta'ala nga bwenkulaze nti ebitabo bibi byonna biyassa ku bannabbi be yabissa muguno omwezi ogwa Ramadan. So tuteekeddwa okubanga ffenna bwe tubanga tugulimu buli lukya ku mwezi guno tuteekeddwa okubanga tweyongeramu kukola mirimu. Mu byenkizo ebiri mu mwezi guno oba obulungi bw'ekibiina kino ky'okiba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala yabutuwa muguno omwezi ogw'ekitiibwa nti anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fihi laylatal qadri nti Allah yatuteramu ekiro kituyita ekiro ekyokugera oba ekiro ekyekitiibwa ekiro ekiyina enkizo mu biro ebiri mu mwaka gwonna tewali kiro kisinga bulungi mu mwaka mu nnaku 365 ez'omwaka kisinga laylatul qadri. Allah subhanahu wa ta'ala bweri akyogerako yagamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadr timazima ffe twassa Qur'an mu kiro ekyokugera aba mu kiro ekyekitiibwa. Wama adraka ma laylatul qadr kiki ekinakumanyisa obukulu bw'ekiro ekyo ekya laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alf shahr natugamba nti ekiro ekyo kitogerako kituyita laylatul qadri kyekiro ekisinga ebiro khayrun min alf shahr ekiro kisinga emyezi 1000 min alf shahr emyezi 1000 era ababazi bubanga obazeemu olabanga emyezi 1000 girimu emyaka tubanga tubadde kalenda yaffe ey'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala mwennyini gyayogererako mulimu emyaka 83 ekiro kimu. Kati obulungi bw'ekibiina kino ky'okiti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'abuteeka mu bintu ebyo byenzize nkoonako n'ebirala bye sinnabakoonako naye nga mu birimu ebyenkukunala mwemuli laylatul qadri ekiro ekimu bwe kibanga Allah subhanahu wa ta'ala obulungi obukirimu businga obuli mu myaka 83. Gweoyagala Allah subhanahu wa ta'ala atwagala atya? Gwe oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akuwe atya? Nga kitegeeza ki? Nti buli mulimu gwokolera mu kiro ekyo ekya laylatul qadri Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulungi obusinga omuntu bw'asobola okukolera mu myaka 83 kubanga yagamba khayrun min alf shahr. Bwe tuba tubazeemu emyaka 83 Allah asobola okukuwaamu obulungi obusukka mu myaka 83 obulungi obusukka mu myaka 83. Kakati ebiro byonna 10 erisembayo ku mwezi guno ogwezi ogwa Ramadan lye 10 lye tuba tusuubiramu okubanga mwe muli ekiro ekya laylatul qadri. In fact bwe tuba tugambye 10 lyonna kuba tekukyali kusuubira wabula 10 erisembayo mu mwezi ogwa Ramadan mwe muli ekiro ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyogerako nga ekirimu ebirungi ebingi ng'omuntu bubanga ekiro ekyo kikoleddemu ebirungi osobola okufuna empeera ezisinga omuntu zakolera mu myezi 10. Kikakafu nti ekiro kirimu ezo ennaku 10. Ennaku 10 zetugenda okutandika kubanga bwe tuba tugambye olwaliyo nga sobola 17 kitegeeza nti ennaku ezo 10 ezisembayo zikoze eki nazo zisemberedde. Naye lwaki nsazeewo okukyogerako olwaleero nga bwe twakyogerako olubereberye nti omuntu yenna bw'abanga abadde tannaba kwenyigira obanga abadde tasaala obanga abadde ngamba taraweehi ng'eyo obanga abadde teyenyigira mu kukola mirimu mirungi oba aba teyemanyiziza kusaala sala ya jamaa 10 ligenda okutuuka omuntu oyo era aba akyali bweru aba atannaba kuyingira bulungi mu ibaada zino Allah subhanahu wa ta'ala zayagala tubeere nga tukola obulungi buno Allah subhanahu wa ta'ala bwayagala tubeere nga tufuna. Naye yeesiimye nnyo omuddu oyo yatandikirawo ng'abadde asaala. Kanku ekyokulabirako Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'abanga agambye nti innahu man qama ma'a al-imam hatta yansarif nti yenna oyo aba ayimiridde ne imaamu okutuusa imaamu lw'amaliriza essala ey'ekiro salatu tarawihi kutiba lahu qiyamu layla Allah muwandiikako ekiro kiramba. Ya Abdallah katugwe muddu wa Allah tunulamu olabe nga bw'obanga ennaku ezo 10 zonna ozisadde
ng'ennaku ezo 10 zonna ozisomeddemu Qur'ani oba oli kushuwa ddiiru nti ddala Laylatul Qadri ogikwasizza. Kati laba bw'obanga omuntu abadde asadde ne imaamu, laba omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'amuwandiikako nti mazima omuntu oyo ayimiridde asadde ekiro kiramba emyaka egisukka 83. Kati ffe olwaleero bwe tuba tuwangaala buno obulamu buno bwe tuwangaalamu bulamu butono nnyo, bulamu bwa myaka mitono nnyo. Abaatukulembera abawangalanga emyaka egisukka mu 1000 bo bwe babanga emyaka gyonna baagibalanga bakola ibaada. Kakati gwe obulungi bw'ekibiina kino kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okubanga ojja kusobola okufuna ku bulungi bw'abantu bali abawangaala emyaka emingi, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akikuteera mu guno omwezi, era zino ennaku ezisembayo tugenda okuyingira mu nnaku ntono nnyo mu maaso awo ezituyita ennaku 10 ezisembayo. Oweekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ze yatukuutira ennyo. Mama Aisha radiyallahu anha atugamba nti kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yajtahidu fil 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. Agamba sallallahu alayhi wa sallama ennaku zine 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadhani we zaatuukanga, nabbi ate yayongerangamu nnyo amaanyi ate okwawukana ku ziri 20 ezabanga zikoze eki ezabanga zisoose. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kiro kimwe ekyo kyo yagamba nti ate ekyo kyo omuntu wabanga akiyimiriddemu n'abanga asaala kimusanze nga alina ibada zaakola, Allah subhanahu wa ta'ala ate nakyo akifuula ensonga egenda okumusonyesa agwe yakulembeza mu mazambi ge. N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah, bw'oba kati olwaleero kyakulabirako omuntu banga Allah akusobosezza okubanga wakasiiba just Ramadhani 10 zokka nga zo wakasiiba, bw'abanga Laylatul Qadri eyo badde ojja ogikwasa mu biro byayo mu Ramadhani ezo zosiibye, kitegeeza nti ebirungi by'obuwangaazi bwo bibeera bigenda kubeera bya myaka 803, emyaka 803 ku muntu eyakasiba Ramadhani 10 zokka. Bw'abanga ddala Laylatul Qadri abadde agigoberera n'agikwasa, laba obulungi obuli mu myaka gwe kyokka Ramadhani 10 zokka, Allah subhanahu wa ta'ala nabanga kuwa obulungi obusukka mu myaka 803. Kati olwo yakasiba Ramadhani 20, olwo yakasiba Ramadhani 30, olwo yakasiba Ramadhani 40, nga ddala abadde alina tageti ye eya Laylatul Qadri. Kitegeeza nti omuntu oyo ddala empeera ayina nyingi. Oweekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatukubiriza ebintu bingi nnyo, ate byonna n'abituteera kuki n'abituteera ku soosi katukaŋŋambe bwe ntyo, kubanga Nabbi sallama yagamba nti kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Abantu b'ekibiina kyange bonna baakuyingira ejjana bagiggweremu okuggyako oyo anaakola ki anajjamu yekka. Nawe osobola okukitunuulira n'olaba n'ogamba nti ne Ramadhani yonna nnaku 30 ne Allah subhanahu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama akutegeezezza nti yo Laylatul Qadri eri mu nnaku 10 ezikola ki ezisembayo. Anagamba nti osobola okuginoonyeza mu nnaku ez'ensobi. Okitegedde? Naye omuntu yenna alina tageti ey'okubanga afuna ennaku ezo. Olina kusala amagezi kulaba nga olwaleero wetwogerera otandikirawo obanga obadde onafuyemu. Tandikirawo olwaleero okukola emirimu gyonna. Tokkiriza imaamu kutandika ssala nga tonnaba kutuuka mu masjidi. Ate era imaamu tomuleka mu masjidi. Lindirira imaamu asaaze sala ya isha, sala sunnayo ya baadiya, tandika tarawehi, imaamu mulinde paka lwanamaliriza ofulume mu muzikiti nga omaze okufuna empeera ez'omuntu ayimiridde ekiro ekiramba. Bw'ona otandika okukikola bw'otyo, ziri ennaku 10 zijja kgenda okuyingira nga ddala ekintu wakikola ki ng'ekintu wakimanyiira. Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'olaba atuwa ebirungi ebyo byonna ayagala okulaba omuddu ng'alina wanyiikiriramu. Allah ayagala akulabe ng'olina naye woofungizza ng'okoze eki ng'oyimiridde ejjana ogyagala nga ebirungi oyagala okubifuna. So kano ke kadde kennyini ketulina ffenna okubanga tukola ki okubanga tusinziira tubeere nga 10 liri ligenda okutuuka ddala nga tuli mu abo abagenda okubeera abeeteefuteefu okubanga tusala ekiro nga tusoma ku Qur'ani ekiro mu nnaku ezo zonna nga bwezitambula. Kyannaku olw'okuba nti ensi zino zitukoleramu oluusi weesanga nga naguno gwaka olaba abantu tukola misana na kiro, abantu bakola emisana n'ekiro, naye ensi zimwe ezaategeera obusiraamu
Ramadan eno buli gyeyongera abantu bongera amakampuni agamu gaggalawo gafunira ddala off ne gaggalawo ne yoga nti kati okukola tukukendeezezza no olaba ne gaba amasomero nageera gakendeeza ne baba nti mukyasoma ssaawa ziri mpanvu nga baagala abantu babeere nga bettanira omwezi guno ogw'ekitiibwa bonna abatukulembera mu ddiini eno Obusiraamu olaba omwezi guno bwe gwatuukanga kababeere baimaamu Ahmad baimaamu Shafi'i kasa Ramadan yatuukanga okusomesa abasiraamu okwajjeno okugenda okunoonya ahadithi byonna baabiwummuzanga ne bagamba katumalirize omwezi guno ogwa Ramadan tusobole okuba nga tugugobololamu kati naawe olwaleero muganda wange kugamba akaseera kano ke tulimu olwaleero ke kaseera ak'okubanga funza ebintu byo olabe nga ennaku zino 10 zetugenda okuyingiramu togenda kubeera bize nnyo obeera bize otya mu nnaku ez'okuyingira ejjana ezisembayo Allah subhanahu wa ta'ala ayagala akulabeko nga ddala ejjana gy'oyagala okuyingira ng'ogikolerera. Hadithi ya mama Aisha radiyallahu anha agamba qultu ya Rasulallah ara'ayt in alimtu ayyu laylatil qadri atugamba nti ya Rasulallah olaba otya singa ddala nja nenkwatiriza ekiro ekya laylatul qadri ma aqulu fiha ekiro ekyo bwe mbanga nkikwatiriza bintu ki byolaba bigambo ki byonkuutira nabyo mbeere ng'ebigambo ebyo mbyogera. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti quli beera ng'ogamba ti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ekigambo ekyo kikulu nnyo mu nnaku ezo zetugendamu ezisubirwamu laylatul qadiri omukkiriza okuba nga okikola ki okuba nti okyogera ayi Allah innaka afuwun mazima gwe musonyiyi tuhibbul afwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni beera nga onsonyiwa. Ekigambo al-afu abamanyi bakyogerako bagamba nti kinene okusinga maghfira bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukusonyiwa naye ekiri kye wakola ne kibanga kyasigalamu mu kitabo kyo. Naye al-afu kino kibayita mu afu Allahumma innaka afuwu mazima Allah oba nkyogere nti asimanyi kusonyiwa kusingako ku kigambo ekyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala babanga akosezza afu ddala n'abeera nga omuddu we amutaddeko afu ye ne wekyali kyawandiikibwa kisangulwawo. Ensonga lwaki mu buzito bwakyo bakozesa ekigambo afu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mazima Allah gwe musonyi asinga abasonyi bonna nkusaba obeere nga onsonyiwa. Twegendereze bwe tuba nga twogera ekigambo kino tuteekeddwa okuba nga tukyogera nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yakola ki bwe yakyogera kubanga oluusi olaba taraweeh ezimu abantu engeri abamu tebakisomamu olaba abamu tebatambula nakyo mu makulu gaakyo Allahumma innaka afuwun taibula fafana gikyatambula edda twakisomanga edda naye kati guno omulembe nga ebitabo bizze nabo wali muwe bali manya ekigambo ekyo ebakyatula Allahumma innaka afuwun taibula fafana ekyo tekirina makulu gekikola oyina kusoma ti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun kisome ekyo kiyalaba Nabbi sallallahu alayhi wasallama nga obulungi bwakyo tugenda kufunira mu ekyo kyokka. Ebiseera ebisinga obungi tulowooza nti bw'onookola ebingi ennyo bw'ogenda okuyingira ejjana oba lw'onooyogera ebigambo ebingi ennyo lw'ogenda okuyingira ejjana. Nedda, ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala eyingirwamu eryakola kyamanyi niwe kibanga kitono. Salatul fajiri tusalala akabbiri owamu n'okubanga tuba tuva mu tulo nga tukyali fresh. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala teyatugamba tusaale nnya? Toteekamu magezi go mwana wa Adamu, toteekamu magezi go kuba omuntu yali baddaga nti ku fajiri ate kansaale nnya naye tusaalako bbiri ate ku isha nga tukooye ani atugamba tusaale nnya. So ate tojjaga nti ate ku isha olwokuba oba okooye ate osaale bbiri. Kiki ekinjogeza ebigambo ebyo? Nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama ebigambo byayagala twogere yabikomeka. So togamba
nti ojja kwogera ekigambo obeere ng'okigattako ng'olowooza nti oba nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yali yeerabidde. Nedda tolowoozesa bw'otyo. Obwekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ojja kuba omutemeredde. Ekyo kyogere bwe kityo bwe kikola ki bwe kityo bwe kitambula. Olina ekibuuzo wano. Assalamu alaikum. Nsobola okusaala witiri nga sinnaba kwebaka olw'okutya obutazuukuka kiro? Saala muslim. Ekyo kye kisinga okubeera ekya bulijjo. Omuntu okusaala naddala mu Ramadan, omuntu okusaala witiri nga tannaba kukola ki, nga tannaba kwebaka. Kubanga bwe tuba tusadde ne imaamu hadithi gye nasomye nti innahu man qaama ma'a al-imaamu hatta yansarif kutiba lahu qiyaamu layla. Imaamu bw'aba atusaaza taraweehi atusaalizaako neki ne witiri. Kaakati bw'abanga oyo ye tasadde ku muzikiti jama ng'ali waka, buli lwotya okugamba nti nyinza okwebaka ne sikola ki ne sizuukuka, kaakati gwe obeera oweebwa amagezi okubanga witiriyo ogikola ki ogisaalira ddala tonnaba kwebaka. Ndowooza kino kyagala kwefaananyiriza akagana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuuza sheehi, bwe tusaala ishaa'i ate tusaalayo ne sunna yaayo, mbadde mmanyi nti talawe etumala how is it? Bwe tumala okusaala ishaa'i tuleeta azikaari nga bwe twazisomako. Azikaari eza sola nga bwe zitambula bulijjo, sola eza bulijjo. Bw'omala okuleeta azikaari ezo nga musaalayo gye tuyita baadiya oluvannyuma lwaki lwa isha. Oluvannyuma imaamu atandika okutukola ki okutusaaza. Kyobalabanga hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma ekugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama yasalanga alaaka 13. Ya mama Aisha negamba nabbi sallallahu alayhi wasallama yasalanga alaaka 11. Abamanyi baba bagatta hadithi ezo zombi bagamba nti ya hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma eteekamu baadiya ebbiri alaaka ebbiri eza baada al-isha yazigattangako. Yensonga lwaki ye mu hadithi ye yajja neraaka 13. So baadiya eyo teina mutawaana ogisaala kasita obanga obudde obufunye nga imaamu abakkiriza mugisaala, oluvannyuma ne mugenda butereevu, oluvannyuma mulyoka mutandika ettaraweehe biidhnillahi ta'ala. Ate toleka imaamu nga tannaba kumaliriza ng'ate gw'ogamba nti tabugenze naye ndabika nze nja kwongerako eka. Sooka ofune kino ekiro ekiramba ng'oli naani ne imaamu nga nabbi sallam bwe yakola ki bwe yagamba. Kati oli asaala ne imaamu eraaka 8 nga imaamu asigazaayo eraaka 3 zokka, ate oli n'afuluma n'agenda. Bagamba nti ddala oluusi omuntu ono aba tategedde bulungi. Ze eraaka 3 imaamu zaamala nazo, ate nabbi sallam zaakugamba nti linda imaamu azimalirize ofulume ki ofulume Allah akuwa ekiro kiki kiramba. Naye bw'osaalako 8 empeera z'okuyimirira ekiro ekiramba oba ozikoze eki oba ozisuuliddwa. Kakati ono sinnategeera kyabuuza bamuyita Sirajuddin Buwamba agambye nti assalamu alaikum ya Karim li af kyavaawa. Ekigambo kiri ekigamba nti Allahumma innaka afuwun afuwun karimun. Nkimanyi aga nti Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadithi eno gye nsomye ekigambo karimu wano sikikola ki sikiraba, naye nja kwongera waliwo wenzukira we nakisomako nja kwongera ntunulewo ndabe oba karimun kiri mu hadithi ntuufu. Naye kati oba osooka okukwata nti ekituufu ekitaliiko kubuusabuusa kwe kugamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karimu sooka okireke. Bwe naakomerawo enkya insha Allah nja kuba maze okukitunulako biidhnillahi ta'ala. Mbebazizza okuba nti mutuwuliriza abamu ababadde mu ddarasa mwenna ekibibi, basheekhe bange abavudde ekibuye, abantu bonna ababadde mu ddarasa Ibbaale Bulemeezi, basheekhe Salim Lubega, Babanu Bilali, mwebale nnyo barakallahu fikum. Abasomesezza ejjo ku Masjidi Hidaya ekibuye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli kibuuzo nja kibuuza. Teyina tabbu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Thanks for the program. Sheikh, am I allowed to pray weekly twice? That's the time for Tarawih and Tahajjud. Abuuza nti ekiro osobola okusala witiri ebbiri. Omusiraamu asala witiri ki? Emu. Teri witiri, tokkizibwa kusaala witiri bbiri. Witiri kitegeeza eraaka ey'ensuusuuba oba gye tuyita ey'ensobi, emu oba 3 oba 5. Naye tokkizibwa kusaala raaka witiri bbiri mu kiro kiki kimu. Witiri wazisomesa engeri gye bazisalamu.
era zirimbi bakuba mmeka akati ndowooza nakyo kankikoneko enkya insha allahu taala kubanga amanya gali 3 enkya betugenda okusomesaako tugenda kusomesa kigambo kibayita atarawehe ekyo kigambo waliwo kigambo kibayita salatu layiri nakyo kigambo waliwo kibayita witiri nakyo kya kiro baada isha waliwo kibayita tahajjudi obyawulo otya gwali eyo kati enkya insha allah kanzije mbyogereko tarawehe salatu layiri tahajjudi witiri byebiruwa insha allah taala tebikyali bisatu barakallahu fikum abakume atakumira mpe amin